kiba kirungi nti osomesa abaana oweerera abaana okola nzizi olabirira abaana batalina mwasirizi foundation. But do these people understand what a foundation is? Why don't they make endowments? Kubanga foundation ziri ze bakoppa ez'abantu. Bill and Melinda Gates Foundation, Ford Foundation, the Rockefeller Foundation. Bali abantu basooka komala kola bugagga ne buwera. Bwe bamala okola obugagga bwabwe ne buwera, ne balooka basalawo nti obugagga buno bwe tunaabutransferinga eri abaana baffe directly, omusolo gujja bumenya. People here are not aware that there is inheritance tax. Oba Uganda ndowooza teriiyo. Kubanza kitanga akyaliwo sinnasikira bintu kumanya oba there is inheritance tax or not. Kuba kati bano abasajja baddira obugagga bwabwe ne babuhidinga into foundation. Abaana baabwe gye babusanga. Abaana ba Rockefeller, the Rothschild family, the Gates families bajja kugendanga mu foundation because foundation teba taxed. Obugagga bwabwe gye bajjanga obusanga mu foundation. Naye wano okozesa abantu physical fitness nti okoze foundation. Wafunyeyo $3 million ng'okoze foundation. Bantu bakola company namba nnene n'agiragira nti njitadde mu foundation shares zange. Buli magoba geeneefunanga ng'egazzaayo. Kyova olaba foundation ziri zisobodde okubeerawo ne ziwangaalirawo. Kati nze kunze sikoze foundation. It's a trust. Eno trust tegenda kuvaawo. Trust tegenda kuvaawo kubanga erina ekintu kya buwangwa kya ddiini kubanga nze nayagala kugatta Luganda. Obusiraamu bulumiriza oba eddiini zonna zirumiriza nti omuntu yenna aliyunga Oluganda obulamu bwangazi bwe bulyongezebwayo. I am very sure nti ekikolwa kye nakola wano kyayunga Oluganda. Tewakyali omuntu alowooza nti ekijja kye nabalanga nze siziikako sikola ntya. Kubanga byonna ebintu ebyeyoleka era ebitwalibwa era ebiraga nti bya sitaani byaggyibwawo.